kubanga nanyini mufu yakwata akola ki awawunya kuba yazinako ne mu bolingo gwe n'owunzikira ng'oli mu bwenge buno obumama bukusuula olusula si lwakuno naye otuuka ekiseera n'ogamba nti bannange eyawukana ku mugendo yeefuuka kaasa kyekyasuula loni sitamina maliriza nnyo nange obbasanga Eddy Kenzo yamaliriza naye omusajja gwe bayita anagi yakuba banga bagiyita stamina agikuba yali yattabu nnyo stamina naye yemu ku nnyimba ezadigize nnyo abadigize wano e Kampala ne Uganda yonna yes naye mwalimu omuzinyi gwe bayita Ronnie era nga netwa mukazako na stamina Ronnie stamina oyo yali ne Eddy Kenzo ne bamala ne bafuna obutakkaanya ne bawukana buli omu n'akwatagage naye ng'era obwolumu batekwataganamukko nebabereka ku stage emu oba olumu ekizanyo okulabika kakati ku stage emu gye yabaddeko yabadde Eddy Kenzo festival Ronnie stamina era najja n'ayitawuko n'azina mu luyimba lwa stamina naye Ronnie stamina enfaana gyafaananyeemu yabadde atamiddemukko okusinziira ku stage nga bwe yabadde kyalaze nti yali atamiddemukko yabadde ayiyemukko ku kenge ng'olaba nti taliiko bulungi Ronnie stamina naye nga yaze n'abadigiza n'azinamu akayimba ka stamina kakati abantu ababaddewo nga balaba ne bagamba abadde mu show ne bagamba nti naye Ronnie stamina okutuuka kweyembeera okujja ku show ng'atamidde ddala kiki era abamu bavuddeyo kwagala okunenya Eddy Kenzo lwaki tayambye stamina lwaki tamubeereddeewo okutuuka Ronnie stamina okubeera mu mbeera bwetyo ey'obutamiivu musayamba omusajja yamukolera nnyo mu luyimba lwa stamina babeera bonna kyaliwe buli omu nga wa ebigambo bibye buli omu nga wa endowooza ye buli omu nayogera kike okusinziira ku mbeera nga bwe yabadde buli muntu yenna alina kubeera na muntu bbanga lyonna tolina kubeera na muntu bbanga lyonna otuuka ekiseera olaba ne wetubeera mu famire zaffe zino otuuka ekiseera ng'okuze n'ogamba mutyaba baayi nalwoga ngenze okitegeera otuuka ekiseera n'okula naye ebyo tugenda kubeera nga tukinenyeza Kenzo olw'okuba nti yaleeta Ronnie stamina n'amuteeka mu luyimba lwa stamina ne tutuuka n'ekiseera ne tumuwa oluyimba nti lulwe kuba Ronnie stamina yalwetikka nga buli nawalaga Kenzo waba tagenze performinga na Ronnie stamina abantu nga vibe ebeera ki ng'ebula era buli we yagenda wonna kaali kaana kambaata naye mu process eyo Kenzo kye yali akola kyekyali kisinga ng'amulagayo eri ensi nti bannange nange ndi muyimbi naye nina n'omwana wange wano kubanga performance zonna twaziraba nga Kenzo yali akola mu biseera ebyo nga buli wajja yajjako ewaffe yekiduusu nga bw'ajja bw'ati aba yakatuuka bw'ati agamba ladies and gentlemen nina omwana wange wuno bamuyise Ronnie ki stamina kye tubategeeza nti Kenzo ogugwe yagukola nga ye omuntu era ng'abayimbi abalala bazze bakola Kenzo ogugwe yagukola ogw'okutunda Ronnie stamina mu bantu kubanga kitwetaaga mu nsi wano oba mu industry yonna yonna omuntu yonna yeetaaga bantu weetaaga linnya kumanyikwa then olugendo yosobola okubeera ng'okola ki ng'olutambuza Kenzo ye nga ye omuntu bwe tuba tuzzeeko ye ku background ye tukatubuuze firebase yamuleeta naye bo kye bakola kyali kimu kumulagayo muki mu bantu nti Mickey Wine we yamuwa kolabo ya alo nekuba netambula ya nimba Mickey Wine webewa kale nekikwata baye ebiseera ebyo yes baye ebiseera ebyo Mickey Wine yalinako kulinnya okusingako kwani ku Kenzo yali muganda wa Bobby Wine okitegeera nti yalinako kulinnya okusingako ku Kenzo ebiseera ebyo era nkigerageranyamuko wakati wa Wizo ne radio nti Wizo yalina kulinnya okusinga ku radio nti Wizo muganda wani wa kamiliyoni kati kyekimu ne kino nti Mickey Wine yawa platform Kenzo era naye n'agikozesa bulungi nnyo n'akimakinga paka saazo no wakoze eki bwatuuse tetugenda kinenyeza Kenzo kubanga nanyini mufu yakwata akola ki awawunya gwe nanyini mufu gwolina okumanya olugendo lwo nkukutte nkutadde mu big talent nkuvimbisiza nkuzinyisiza mu video eziwera kuba yazinako ne mu bolingo ne bolingo yazina yali mu bali mu ne tipsiz so akuwadde emikisa egiwera ng'ebiri esatu mutambulira mu motoka yemu mulya ku kimu musula wamu mazima ddala n'olemererwa okutapinga mu mafuta ag'omusajja wiina ng'oyo gwe n'owunzikira ng'oli mu bwenge
sometimes olusi fame etujira oba okumanyikwa kutujira nga tetuli sitede nga tetuli ready ku facinga fame eyo nti erinnya lya mujire lya Ronnie Stamina oba oli awo yali agesa bugesa nazina mu kayimba kati fame eyo netuka isera nga obukyala bungi nnyo bumwetanira obumama bubebu ate engeri gyalimu akakala ka brown yako ngaga naye so beautiful so what buno handsome buno mumama bukusuula olusula sirwa kuno nti oba olina okubugenda mpola ng'oli ku peesi yo saawa eyo olina okumanya wa gy'ovudde nawa woolaga nawa wostandinze kati kino kiyinza okuba nga kyekimu ku byonze wemba sipredictinze bubi kyekyasuula Ronnie Stamina kuba tebayawukana nga wegamba nti bawukanye mubi era tebandizzeemu kubeera nga bali bonna ekkololo nedda naye otuuka ekiseera n'ogamba nti bannange eyawukana ku mugendo yeefuuka kaasa otuuka ekiseera ng'olabira ddala omuntu gw'ogenda naye by'oyagala okukola si by'ayagala okukola omugamba tugende kugira kino agamba ate nina kannagudika enninze wano omugamba tugende kino ate ayagala kunywamu bwengeggere ebyo ebijjeeko abayimbi abasinga obungi ne basigala nga tebali focused kakuba ntunulira omwana ono yaleeta ekintu kye nga kiri so unique kintu kyawufu nnyo kipya nnyo bannayuganda ne bakyaniriza n'akwata omukisa gwe yeegwe nnyini n'agutuulirira kubanga kati Kenzo abadde atambula mu mawanga ag'enjawulo yandibadde agenda naye ku mugugu nti kano kaana kange kaki kambaata naye bwe ndaba ng'okola ebyo ebitalina kukolebwa nga biyinza okutatana bulandi yange nange kennyini mba nsobola okwekutulako nti nkwagala nnyo Ronnie Stamina naye wootuuse wano munnange tekijja kukola ki tekijja kusoboka akuwadde akuyambye akutudde mu studio akuwadde bapresenta bakutegedde ensi ekutegedde gozze mu mukisa ogukoze eki ogutatanye naawe katwebuuze who is to blame tubuleminge Katonda tubuleminge Kenzo tudawu tugambe nti bannaye bonna ayambanga omuntu otugenda ekiseera omugambe n'omugamba nti bannaye genda mu ttooyi ogugwagukoze azenga Good Samaritan kuba abasinga obungi kye tunoonya omuntu ayinza otukwatako omuntu ayinza okuyambako okimakinge omufunye akumakinze kuba nkiweera Kenzo temusobola kubeera nga mpafominga mu shows ez'enjawulo n'atakuwaayoko era akwokya facilitation abazikuwa kati kiki oba weetaaga ekirala tudawu tubuleminge Kenzo nti talina kyakoze nnyo nze ndowooza yakikola era ng'abayimbi abalala we bazze nti wano e Uganda tewali nnyo kyamannyo kyoyinza kukolera muyimbi okuggyako omulaga eri abantu otuddako mu signing tewabeerawo written documents nziri awo zisayiningiddwa tewabeerawo nti omuntu ajja kuyambako ku mafuta g'alina oba ku linnya ly'alina naawe olinyireko okwo bwe kiri era bwe kiribeera nti saawa zino wetugamba nti radio okujja okumanyikwa mu Lion Island yajjira ku linnya lyani lya Dr. Jose Chameleone neekwatira ku eryo n'atambulira ku eryo era naye n'akikozesa naga Chameleone ampadde platform sijja kwetuulako kangende maaso n'okubeera nga mpushinga endongo yange nga bwe tuzze tulaba abayimbi abalala nti bw'obeera Mick Wine ng'oli muganda wa Bobby Wine yes tukutegeeza oli muganda wa Bobby Wine naye genda mu studio yimba bw'oba oli dansa nga tukulabye nti oli dansa tukumanyiza nti oli dansa kimaking a professional va ku level ya Stamina bolingo tandika okubeera ng'ozina ekintu ekiriyo tandika okubeera ng'ekintu ekyo kyongeramu obwanguyiriza obw'amaanyi leeta plans abasajja abasinga obungi abagagga oba abayimbi kye beetaaga ze plan osobola omugamba nti banaye Kenzo mbadde nteesa nga bwe ndi ku peak one Ronnie Stamina tukoleyo Ronnie Stamina crew nga yabadansa tulukulutinga abaana tugifuule naye ebeere mu under big talent naye nga yegwe bosi waffe sikiwa nti asobola okugoba ekintu ng'ekyo naye kati bakitukekiseera nga tekyalina vision amasanyu gamumazeemu bw'omaama obw'omwezi gumu wiiki bukwetega kume nawo bwina kyebukola ki kyebwagala kyebukunoonyako ate olumala okugwa ekinnuma olumala okugwa nga tokyaliko misinde baddukirawo bo basekera ayengeza babuukire etokota eyo wezikirira bweti ng'ezikidde togenda kulabayo wadde n'omuntu n'omu n'olwekyo kino tekisobola kubeera nga tukinenyeza Kenzo ye yakola ogugwe era n'agumaliriza era twagala okumwebaza Kenzo webale nnyo webalire ddala tokomanga okwo yamba n'abalala waliwo n'omuyimbi omulala bambi yafa bali bamuyita Eddy Kenzo yafa yali mu big talent omwo naye yali agenda kimekinga nnyo kozi yalina talent ye y'amaanyi nnyo so bano ba tipu swizi sewa Ronnie Stamina olwomulenzi ono wa boda New York de style
nti New York Kenzo be yakuwa tokyalina kyomubanja ne bakwata 10% n'agikuwa nagamba bannange ono omwana wange manyi Kenzo aganya okwata ku kibegabega okwo kimubiri ng'akwata ku bibegabega ne bakwata bwati nayimira mu kamera nagamba ono omwana wange mumuwagire ekyo kiba kimaleyo drop eba emala kikumala okuwanika teweetaaga kirala nnyo nalabyo Yesu Mutonga agamba nti nze banayo okusabira Bobi Wine sejjusa just kumusabira busabizi sejjusa obulamu bwange bwakola ki bwakyuka nti bw'otapinga mwaga amafuta agaba abantu abasobodde okubeera nga bakimakinga ate n'omala n'ogwa n'otakimakinga weenenyanga wekka weenenyanga wekka ekyo kyetuyayaanira agezaako yabadde ndowooza anoonya kutambuza azibandi material yagambye kati wano nkoze nti okubeera nga nfunayo kuggulire bwe bugezi obwo atapinga amafuta akozesa omukisa gamusuuza kati otatapingirawo mafuta otapinga eddi asajja abagezi bwe batyo beetega n'amanya nti kati sawa yakutapinga muki mufuta wisatapinga mufuta ndilitapinga ddi so oliokozesa opportunities ezo nti bwoba ofunye akakisa n'oliraana serebu n'akusembeza nga muganda we n'akuteeka mu big talent ng'oli omwo manya kikyoyagala kyekikulese first of all kikyoyagala okutuukiriza kikyofokasinzeeko kikyoyagala okuwangula bw'obimanya ebyo ne goals zo tojja kutunuulira bino bintu byogerebwa bintu birala nnyo tojja kutunuulira bano abagenda okusuutasuuta kuba bajja kujja bakwogerera ebigambo oyo Kenzo takwagaliza lwaki akusibye back stage bajja kujja bapokomera omugambo akufiiriza senga oli wala nnyo kati naawe n'omeramu amalala n'ogamba naye nno bayinza okuba kyeboogera kituufu omusajja akola sente nnyingi n'obusente bwakuwanga butono nnyo kati obadde oyagala ofune mmeka mazima ddala oli ye CEO naawe kozesa luutu eyo ogende naawe okole ekikyo naawe otandika okubeera ng'oduumirira ewuwo kati ate abalala kye bakola nga bakiwoko baagala okuduumirira ate mu gagameero kakati ate tosobola bakwateko nti empologoma ebbiri tesobola kubeera nga zibeera mu kisaka ekyo nedda olina okubeera ng'olina gy'oduumirira nga ggwe omuntu nti kola omusingi gukole funa fan base yo genda ewalala tandika byo by'oduumirira eyo naye ate bw'oyagala okubogolera mu big talent nanyini big oba okasudde ani kati ate tojja kuddamu kunywa amazzi bagenda gakulemesa bw'oba ofunye switch n'ogisindikamu bwoti mala kukyajinga juza bulungi nnyo eri ku 99 eri ku 10 kati ogambe nti kati omanyi papa neeyanziza nnyo webale nnyo byonkoledde naye kati ke kaseera k'okusiibula akwate emikono agikuteekeko akublessing agambe nti mwana wange akasima kagende naawe genda otandike nze nkulaze ensinga bwerina okutambula nkulaze system nga bweri bapresenters obategedde bamanager obategedde kati kyekiseera naawe ekyokusimbula ogende n'amafuta ago ogende ne blessing eyo olabe oba tosobola okubeera ng'okola ki ng'okimakinga kubakkiriza obagaana omuyimbi yenna agenda okulonda okumujoyininga ku gurupu oba okujoyininga ku luuye aba alina okuba nga alina kyakulabyemu tamala galondalonda ekyenjawulo ku kyabalala yes wabeerawo abaana nga bagaana okuwandika application at least bazireete mu big talent oba mu Rion Island oba mu Gagamere nga talina bwayita nti okulondabo nga Zex nagamba nti kati Zex jangu obeere ku Firebase aba alina kyakulabyemu uniqueness eyo nti ono omwana ajja kimakinga kati gwe bw'olemererwa okyerabamu ng'oli yakikulabyemu simanyi mazima ddala simanyi oba ani abaakuloga simanyi mindi mmekazi babeera bakufuira waliwo bagamba nti akuloga ali ku muti akulengera mazima ddala n'olemererwa okukozesa opportunity eyo gy'oba ofunye akaseera ako okukimakinga mazima ddala akuloga aba akulengera so olina okubeera nga togamba nti nemeredde okimakinga just because Eddy Kenzo teyanyambako akwanjudde ku big stage kati ozalabekade bagala okubeera nga balabikirako ekkololaawo naye olabise oli mu bwenge amatama gazimbye bwe gati olinga anywa wala jono w'olukumi amatama gazimbye oli mu bwenge okitegeera nti ekyo tekisobola kubeera nga kikumakinga kuba kikuwadde stand comeback ogifunye akulaze mu bantu okomyewo ate oli ku mukisa gw'otattana kati ekyo oba tolina kyokikolera Juliana we yaleeta wano n'aleeta Sweet Kid n'addamu n'agira kati Sweet Kid saa zino taperforminga naye
Stable shazi kuba azikuba naye yali atugamba muze nabivako ebyo performinga wa abategesi baali tebalabika ne kati abafuna akwadde platform okomyewo oli ku map jangu showcasinga koso omukisa gwo tandika otapinge mafuta kati okomyewo kutapinga mafuta ate gwo otapize mu walaji which is not good. Atapinze mukasese omwana walaji agenda mu malawo abayimbi be makindi abasinga obungi omusajja owa makindi oyo ntero mulaba balako mu makindi oyo naye omuntu watuka ekisera nazimba amatama ago muganda wa ogwo guba mwenge gwe nyini super ngasiga mandi kasente kali namuke kekawera akasente kakuzimbisa we kati amatama gali galinga mambulu gatava wakatende so toina kyo kinenyeza Mbukenzo teyanyamba Bobi Wine teyanyamba Kamiyon teyanyamba simanyi teyanyamba bongamba musimanyi Lutaya teyanyamba gwenga gwe ani enwe mwanje awoboka good day kubanga yakuzula noja nakuwa obudde nakuteka mu bandi nga ojeno ganti nze enwe mwanje ava mulani egoza wajofra Lutaya eyo hashtag ekumala nze enwe mwanje owajofra nze Jovani Luzinda yakoze bagita sauti bandi ekyo kyokka kikumala nti newoba ogenza abantu naye nomwana twamulako ko mu bandi ya Lutaya ekyo kikuwa plus kikuwesa plus naye ovanga ku muntu nga bambi talina bwogerero omuyimbi bamuyita record era butida yerandiza ye kamusajja watu nayimba ennyimba ze nga ziri eyo naye ng'atoba omulaba ng'atoba naye kati ofunye omukisa olina nekyosobola okwogerako ku mulyango ne bakukiriza n'oyitawo nze gundi eyazina mu stamina nenzinako ne musitya losi gwe yingira genda kyasobola n'okubeera ng'oyitawo n'olemera okukozesa ekintu ekyo kati mazima ddala blame tublamingani tusobola okubeera nga tublaminga tulina kubeera nga tublaminga ye mwennyini nyini loni stamina eyalemerera okukozesa omukisa gwe yalemera okutapinga amafuta ge aganywereremu then n'okulemera okukozesa akaseera ke kuba kirizagana buli muntu abeera n'akaseera ke wano waliwo kye bayita time nga yeeyo ngeze yeeyo nga bw'otagikozesa nedda ekyo ekintu nze nakigaana ogamba omuntu atalina kusukkako awo senga bwe yali akikubi yandibadde ng'afa bufya nti yes naye obanga okyali mulamu kitegeeza waliwo ate opportunities endala waliwo ebirala Katonda byakuleseewo okole ebisingako ku ebyo omuntu atalina kusukkawo awo aba alina kufa bufi nti eyo yenkomerero munnange yajja azine mu stamina amalaafe so tolina gwonenyeza muntu ave ku mwenge simanyi oba mixingamu n'ebintu ebirala naye byabyesonyiwe talenti agirina kana kagonda bulungi nnyo kana kazinyi nani mpulireko kalinako no audios ezimu nga yayimba so muyimbi so kino kyandibadde kimumakinga alabika bulungi abakazi audience gye twetaaga eyo audience y'abaana naye abakazi oba ogitapinzemu good to go yandibadde agikozesa kyekiseera adde ku drawing board ye rebooting bamusikemu obuwala gyobo ono musajja yasigadde akimakinga yani ono azina aliwo yena ndane kuru y'abaana abazina ye Eddy naye Ibula Buwembo nono omuvubuka yani omulala Wemble Eddy Wiz ono wakaviri wano wakawalata Wemble yewa dreads yes Eddy Kenzo festival ila yabaddewo bakoze bulungi kati ndowooza olaba bw'obogerageranyiza ba dancers Wemble Eddy Wiz Ibula Buwembo yes nti basobola okubeera nga bakikola mu professional way ate ne bakifunamu ono ekyamulema tatunenya yenenyanga ki yeka kale toyanza kale tuweza kusuka wao so bwe bityo bibiri amafuta gatapingemu tapinga mafuta oganywereremo juza 99% olyokoosibule